Okyali ku Luganda Radio Podcast, tuli ku lugero lwaffe luno Bonna Baasumagira akaatuwandiikirwa Dr. M.B. Nsimbi. Kale tugenda ate mu kitundu ekyokusatu. Waayitawo ennaku nnya nga Kate amaze okulabagana ne Geetu olunaku lwe baalagaana okusisinkanirako ku baasi paaka e Kampala ne lutuuka. Hello Geet, nga nsanyuse okukomiitinga. Nange dear, mwattu Geet, anti binsala. Naye bwe nakutegeeza lwe twali fembi simanyi oba kye kituufu okuleka essomero ngende ne John oba nandigize ngumiikirizaako ne maliriza omusomo gwange. Kyokka essomero linkooyezza lwa nsonga ya kwewuba buli lunaku enkya n'eggulo ate lw'otusereeti ne bakuwa gabonerezo ago nago gannyiye. Nze ndikula ddi buli kiseera n'empisibwa ng'akaana akato so nga nange waliwo abantu abayinza okuntwala ng'ekyatika. Mwattu Kate, ebyo mbitegedde, naye ye John agamba ki amaliridde okuyimirizaawo? Akabuuza jjako, ndowooza Volkswagen ye ogiraba bweriko ne radio? Njiraba nnyo, naye John oyo yasoma nnyo. Yategeeza nti yakoma mu senior secondary n'alekayo okusoma ng'alwala nnyo era yaŋŋamba nti kitaawe edda yali mwami wa ggombolola eggomba n'awummula. Kitaawe alina mayiro nnyingi. John yamuwaako mayiro 2 z'asolozaamu ebintu nga bibye ddala. Nze nga nawulira nti John yakoma mu junior 2 n'agenda afuna omulimu ogw'obwa office boy mu bayindi. Mbweyo gye yava okudda mu takisi. Abantu nga basala ebigambo ku bannaabwe. Ani yamulaba ng'akola obwa office boy mu bayindi? Nze nga simuwuliranga ng'ayogera nti yakola ku bwa office boy awantu wonna. Mwattu Geetu, naawe ebyo oyinza okubikkiriza? Kyokka nange nandikusembye omwagale naye bambi okusoma kwe kutono bulala. Ekibiina kye yakomamu kaakati kiyitibwa kifu. Anti tekiyamba muntu kufuna mulimu mulungi. Mpozi nga yeeyongedde okusomerera ebintu ebirala. Geetu, naye nze ebyo tebinkwatako n'akatono. Kasita ampa bye neetaaga nannyimirizaawo nga biwedde. Ye tolaba afuna ensimbi ennyingi ne zimulema okukozesa ku muntu gw'ayagala? Kate, ekyo kiri mu giraasi. Anti bagamba nti ne John tagula bbiya ne bagula. Kubulire Geetu, ku lw'omukaaga olwayita twakyakalira mu bbaala emu John n'addugaza emmeeza 2. Abaaliwo bonna ne bamutya. Anti bbiya gwe yagula abantu kata abalemerewo. Naye owange Kate, olowooza John akyakaza gwe wekka talinaayo muwala oba bawala abalala baakyakaza? Eyo yonna ningizaayo lwaki? Bw'ali njiwa nga nange nkwata mulala. Nafiirwako mbwa? Kate, ekyo ky'oyogedde nkyagadde. Ono bw'akuyiwa ng'okwata mulala ate n'omala okwerumya ng'atalifa? Nze omulenzi oli James gw'omanyi akola mu mafuta eyangulira cotton ennungi. Saamuleka ng'agezaako okungalabanja. Namusanga ava ewankulu ku mupiira n'akawala ka bbiitu ak'emikono egiri ng'emirawo. Kwolwo lwennyini lwe namuleka ne nkwata Isaaka. Oyo nno Isaaka nange yansendasenda mbunve mu ssomero tubeere fembi awantu. Naye nze nkyamutya kuba alina mukazi we ow'empeta. Ebyo nga bw'obimanyi, nze kaŋŋende ne John wange birinsalira eyo. Eby'okusoma katubyerabire. Ennaku zino atandise n'okunjigiriza okuvuga mmotoka. Bwe nva mu ssomero nsanga anninze awo mu luguudo nga tugenda anjigiriza ebbali w'ekibuga. Sijja kuva ku bulamu bwa waggulu ng'obwo ne ŋŋenda okwerumya. Kate, ntegedde ng'otuukidde ddala ku mutindo gwennyini ogw'ekintu kiramu. Ndeka ne ŋŋenda kugwa mu bintu. N'essaawa etuuse John gye yandaze okunsangirako wali ku ssaawa. Bye dear. Cheerio.
newankubadde nga Kate yali amaliridde okuva mu ssomero agenda abeere ne John, naye John teyali mwetegefu okumutwala ewuwe. John yali mu muzigo ekatwe. Ensonga eyagaana okumutwala Kate mu muzigo gw'ekatwe kwe kutya nti yajja kumwononera eddembe lye ery'okutwalangamu abawala abalala. Kyokka eyo ensonga John si gye yawa Kate. Ensonga gye yamuwa yali ndala. Yamugamba nti kitange yankuutira nti bw'aliwulira nga ndeese mu nnyumba omukazi gwe siwasizza mpeta miles eyampa okusolozangamu ebintu agenda kuzinzijjako. Nange saagala kufiirwa nsimbi ezo ezituyamba. Ekisinga obulungi kye kino. Gwe bw'onoova eyo gy'obadde osula nga nkupangisiza omuzigo gye naaguzuula ate nga nkufunira n'omulimu e Kampala, bakadde bo baleme kulowooza nti okola bwamalaaya mu kibuga. John ekisenge kye yassaamu Kate yakifuna naggulu. Omulimu yamufunira gwa kutunda ngoye n'ebintu ebirala mu dduuka ly'omuyindi eyo e Kampala. Kate yafunanga empeera ya siringi 60 buli mwezi. Kate bwe yali atandika okukola John yamugamba nti obwo obusimbi omuyindi bw'akuwa onoobugulamu byakwekolako mu maaso byokka. Ebintu ebirala byonna bye weetaaga nze naabikuwanga. Ensimbi zonna zenfuna zigenda kuddawa. Gwe wekka gwe muwala gwe njagala mu bulamu bwange. Gwe ky'oba okola kwe kwemalirira okuba nange n'otamagaamaga kwagala musajja mulala yenna. Eyo y'endagaano yaffe. Kate yamuddamu nti mazima nange mmaliridde era ekyo John okiraba bulabi. Wendekera essomero gwe tolaba nga ndi mumalirivu okubeera naawe. Lumu twayogerako n'omukulu bawala ba mikwano gyange n'ategeeza akabi akali mu butamaliriza musomo gwange era n'ebizibu bye tuyinza okusanga mu maaso. Kyokka nze mmaliridde okuva mu ssomero kubanga okubonaabona si kwe kufa. John yamuddamu nti nze nja kukuyimirizaawo ne be wali osoma nabo bakwegombe. Ko Kate nti nange sigaana.